okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero atuwadde omukisa ne bukya nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Neesiimye bwe nkitegedde nti oli wamu nange ku lutimbe olwa 3ABN TV mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Oli butereevu ne Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinziira mu kkanisa eno eya Seventh Day Adventist Church okukuweereza ne ku makya ka leero. Nsaba ofise wakadde oyogereko ne Katonda wo okuyita mu kiseera kino. Katwewombeeke olw'ekyokuyiga. Tukweyanziza Katonda kubanga otuwadde omukisa n'enkya ya leero ne tukeesa obudde nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Yogera naffe, ekyo ky'oyagala kye kiba kituukirira, naffe tulabe omukisa okuva gy'oli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwannyinaze nawe muganda wange mu ngeri enjawulo tufunye ekyokuyiga kye tugenda okuyigako enkya ya leero. Kiriko omutwe ogugamba nti ngoberera. Ngoberera. Bayibuli etuwa ekyawandiikibwa ekiri mu ssuula ey'okuna olunyolo 19 mu kitabo kya Matayo nga kigamba bwe kiti nti n'abagamba nti mujje muyite nange, nange ndibafuula abavubi b'abantu. Mu Bayibuli eya Kisosonkole agamba nti mujje muyite nange, nange ndibafuula abavubi b'abantu. Bwe twogera ku kigambo ngoberera, ennaku zino kikoze amakulu mangi. Ekigambo ngoberera kitrendinga. Actually kizitoye okusinga bwe kitazitowangako mu byafaayo by'ensi. Ekigambo ngoberera kiwulikiddwa nnyo ku mitimbagano, okuli TikTok, okuli Twitter, okuli YouTube, Instagram ne WhatsApp, ndowooza era ne Facebook. Omuntu ateekayo ka vidiyo ke nakugamba ngoberera. Like, share, follow. Okugoberera njagala tukitunulemu mu ngeri enjawulo. Ku mitimbagano kuno omuntu ng'anaagoberera omuntu, okusooka waliwo okukkiriza nti omuntu ono ankoze bulungi kamugoberere. Actually waliwo n'abasaba ngoberera, follow. Kavidi yako kampere follow. Kavidi yako kansharingire. Ayina interest, ayagala omugoberere. Naye ate naawe oyina interest mu by'oyagala okugoberera. Kisobokera ddala okubanga ekyamazima ayagala omugoberere naye nga gwe toli interested. Era abakozesa emitimbagano bingi mubiyisengako. No scrollinga. Ekitakunyumidde yadde oli agambye ka video kansharingire, manya kanteremu like, ka following. Kati olw'okubanga tekakukoledde niwesanga nga tokagoberedde. Naye emikutu gye tusinga okugoberera most of the times tugigoberera kubanga gitunyumidde. Era buli lw'onyiga follow ng'ogoberera ono buli kyanaaba postinga, buli kyanaaba uploadinga ku gundi ye, ku page ye, kijja kuba kikutuukako butereevu. Ate olw'okubanga kibadde kikunyumira, buli lwe kikutuukako ng'ate osharingako ne banno.
abantu bano kigambibwa nti bafuuse baserebu b'amaanyi nnyo ate ne batuuka n'ebiseera nga n'ensimbi bazifuna. Waliwo abantu nga bafunye ensimbi okuva mu TikTok, mu Facebook, mu ki lwakubanga bafunye abagoberezi. Gyakoma okufuna abagoberezi abangi ku YouTube, gyakoma okufuna ensimbi. Lwaki azifuna ata? Kubanga omuyambyeko okwongerayo message ye. Likewise, njagala kukutegeeza nti Kristo bw'agamba nti ngoberera, kino kyategeeza olina okumwagala. Bw'omala okumwagala oyagale byakola. Bw'omala okubyagala obitegeeza abalala. Bw'omala okubitegeeza abalala nabo babyongereyo, ate obeere ng'ofaanana ebyo by'oyogedde, abantu bategeere Kristo, olwo naye abeere ng'amanyiddwa ensi yonna. Just like TikTokers nga bwe bazze bafuuka famous okuyita mu kugabana n'okubagoberera. Nga bwe nayogedde waggulu, toyinza kugoberera muntu gw'otalinamu interest. Content gwa delivery bw'aba takunyumidde, waakiri oyinza omugoberera kubanga muwala mulungi, alabika bulungi, oba kubanga ayambadde bulungi, omulenzi yakubye ekikumba ky'oyagala, oba abantu babeera n'ensonga ez'enjawulo lwaki bagoberera bannaabwe. Naye kye ŋŋamba nti gye bakomye okubagoberera bano beeyongedde okumanyibwa. Gye bakomye okubagoberera, gye tukomye okubagoberera, bo gye bakomye okumanyika, ate n'ebirungi babifunye okuva mu mikutu egyo, kubanga tubayambyeko okubasaasaanya eri ensi. Nabwe kityo bwe kituuka ku kufuuka abayigirizwa, nga sinaba kunyonyola nti ekigambo goberera tekibangako namakulu okusinga mu mulembe gwaffe guno ogwa digito. Kikoze nnyo amakulu mu mulembe guno ogwa digito. Kyetuvudde tugamba nti bwe kituuka ku bayigirizwa, ku kubeera abayigirizwa ba Kristo, bako kufuuka abayigirizwa ba Yesu, kitugwanira okutegeera omugaso gw'okugoberera. Bw'osoma mu Yokaana essuula ey'ekkumi, olunyiriri olwa 27, agamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange zintegeera era ne zingoberera. In actual sense tosobola kugoberera kintu ky'otategeera. Ekyamazima toyinza kugoberera ky'otategeera. Njagala okutwala ekyokulabirako eky'omusajja amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abamugoberera bangi, to the extent nti n'eddoboozi lye bawulira liwulire ne bategeera nti oyo omukulu yayogedde. Kakati Yesu agamba nti naye endiga ze azimanyi, ziwulira eddoboozi lye ne zimutegeera ne zimugoberera. Ng'abantu bwe bawulira eddoboozi lya Kyagulanyi ne balitegeera, enkumu n'enkumu ne bamugoberera, ne Kristo bw'atyo. Ndowooza njagadde okuggyayo ekigambo n'amakulu g'ekigambo ngoberera. Bw'osalawo okugoberera omuntu, otandika okweyisa nga ye, otandika okukola by'ayagala, otandika okukola ebimusanyusa. Ate mwattu otandika okumukoppa n'engeri ze, engeri gy'ayogeramu, engeri gy'ayambalamu, engeri gye yeeyisaamu. Ogenda okulaba bw'aba muyimbi ng'ennyimba ze zikunyumira, bw'abanga kwegamba akwinfuluwensinga kubanga omugoberera. Okugoberera kye kisumuluzo ky'okufuuka omuyigirizwa. Kristo ayita abantu ku mirimu ku Kristo tayita abantu ku mirimu gya bukulembeze mangu ago. Ayagala abayigirizwa be basooke babeere bagoberezi. Simanyi ako oba kategeerekese, kankaddemu.
nti Kristo tatuyita kutuwa buwi buvunanyizibwa bwa bukulembeze amangu ago, naye atuyita okusooka tubeere abagoberezi mu nsi y'abakozi, mu nsi y'emirimu. Ng'ogenda okusaba omulimu mu kampani basobola okuwa, naye nga bakuwadde orientation nti mu kiseera kino ogenda kukola nga tosasulwa, ate nga gwe weeteekamu ssente mu kutambula, mu kweriisa n'ebirala. nga bwe twetegereza empisa zo, twetegereza emirimu gyo. Actually, it isn't an orientation period, it is a probation period. Ne bakuteeka ku probation okole, oluvannyuma lw'okukizuula nti oli mukozi mulungi ne balyoka bakuteeka mu position w'oyagala. Ne Yesu Kristo bw'atyo bw'agamba nti sooka ongoberere, bw'omala okungoberera awo naakufuula omuvubi w'abantu. In first position, kugoberera. Nga tonnaba kufuuka mukulembeze, nga tonnaba kubeera w'amaanyi, nga tonnaba kwagala kubeera mu dinkoni, nga tonnaba kwagala kubeera mukadde wa kkanisa, nga tonnaba kwagala kubeera wa development, nga tonnaba kufuuka wa mugaso nga bw'oli. In first position, it is the word follow me. Kakati kyansonga era kikulu okukitwala nga kyansonga okuwaayo ekiseera n'ogoberera Kristo. Agamba kya bulijjo okukkiriza nti abantu abamu baazaalibwa nga bakulembeze. Ekyo kya bulijjo, nga bw'otunula characters ze, newankubadde nga tannafuna mulimu, newankubadde nga talina gwagoberera gwakulembera, naye ng'omulaba characters ze n'empisa ze na buli kyonna kyakola alabikamu engeri y'obukulembeze. Naye bwe kijja mu Kristo, wadde ng'abantu abamu baazaalibwa n'obusobozi obw'obukulembeze, ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga abakulembeze ab'amaanyi baatandika nga bagoberezi ate ab'amaanyi. Every successful man gw'olaba ku nsi ayina role model, ayina gw'azza followinga, ayina gw'azza akulembeza. Abamu ku mmwe mulina engeri ez'enjawulo nga temwazirina, naye nga kati mwaza adoptinga kubanga mulina abantu be mugoberera ku mikutu egyo nga be bazirina. Abalala mwetaddeko ebitabaliiko kubanga be mugoberera babirina. For instance, abantu beewumudde ennyindo, beewumudde ennimi, bazze n'emisono egy'enjawulo, basaze enviiri nga bibemeya, balina emisono egy'enjawulo, naye nga si be batudde okugiyiiya. Bagirabye somewhere ne bagifolowinga. Kale buli mukulembeze ow'amaanyi gw'olaba ayina gwe yagobererako. Every powerful leader you see was once a follower, and a strong follower, a powerful one. Kakati Yesu Kristo agamba okufuuka ow'amaanyi, okufuuka ow'ettutumu, okumanyibwa mu buli kanyomero, okubeera ow'enkizo, okufuna emikwano, okubeera ow'amaanyi mu mulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo,
tosobola kutuuka kweyo level okujjako ng'omugoberedde. Okugoberera kwe kusooka, obukulembeze n'amaanyi n'ettutumu ne biryoka biddako. Okulemererwa okugoberera omukulembeze kikosa ekifo kyo ng'omukulembeze. Njagala okubayita bassebo ne bannyabo abakulembeze mu kkanisa n'ebweru w'ekkanisa. Bw'olemererwa okussaamu abantu ekitiibwa, naddala abakukulembera, manya naawe ng'omukulembeze olemereddwa. Okuyiga tekuggwaayo, era buli kiseera ekyo kiri mu bulamu bwaffe kyatutondebwamu, kiri mu genes zaffe, DNA, nti buli w'otuuka oba oyagala oyongereyo. Era waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi. Bwe twali mu primary twegombanga nnyo okumalako P7, era nga batugamba nti mu primary embooko gye zikoma, ffe tebasobola, mu secondary tebakuma mbooko. Kale ne twesunga. Naye bwe twatuuka mu secondary, P7 nga tugimazeeko, ne tubeera awo mu senior 1, senior 2, era tetwasetolinga for less. Era ne batugamba nti omanyi O-level. O-level muba bakaceere, babayisaamu n'amaaso, n'omusomesa asobola okukuba oluyi. Naye bw'otuuka mu A-level oba mukulu munne. We didn't settle for O-level. Ne twongerako paka A-level. Naye gye twakoma okweyongerayo, gye twakoma okutuuka nga ku level ezimu, ng'emitima gyaffe giyaayaanira okutuuka ku level endala eza waggulu. Olw'ekyo ng'omukulembeze, tegeera nti si ggwe ntikko y'ekifo ekyo ky'olimu ky'okulembera. Okyayina bingi eby'okuyiga. Ng'wadde oli mukulembeze, naye n'abakukulembera basseemu ekitiibwa era obagoberere. Bw'onoobagoberera ng'obassizaamu ekitiibwa ne bakukulembera, naawe ojja kubeera omukulembeze omulungi eri abalala b'okulembera. Kakati ako mukatwale nga kakulu. Bw'olemererwa okugoberera akukulembera, naawe ng'omukulembeze ojja kuba olemereddwa. Ojja kuba olemereddwa. Kubanga okulemererwa okugobererwa okusinga kiva ku mukulembeze okulemererwa. Era munnange bw'olaba nga tolina bakugoberera, oba naawe walemererwa. Era naawe oba wasalawo obutagoberera. Naye okubeera n'abakugoberera n'abakukkiririzaamu kitegeeza naawe olina gwokkiririzaamu era ng'olidde okumugoberera. Ekigambo okugoberera, Yesu yali mutuufu bwe yagamba nti buli ayagala obukulu mu mmwe abeerenga muweereza wa banne. Buli ayagala obukulu obwo buli mu kuweereza, ate nga tuweereza bannaffe. Bw'osoma mu Matayo essula ya 2, onywa 26 n'olwa27, katusomewo 26 ne 27, agamba bw'ati: naye tekiibenga bwe kityo mu mmwe, naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe. Kakati okubeera omukulembeze oteekeddwa okukkiriza okubeera omuddu.
oteekeddwa okubeera omukkakkamu n'obeera omuweereza. Okugoberera Kristo kyawukana ku bitiibwa, kyawukana ku PhD, kyawukana ku ngeri zonna ezikutaddeko obwebindu. Okugoberera Kristo kitegeeza kubeera muweereza ate omwesigwa. Omuweereza atasosola naye ng'aweereza buli muntu, kubanga Kristo atuwadde ekyokulabirako ng'omukulembeze waffe. Bwe tumugoberera kitegeeza amaaso tugatadde ku ye. Bw'ogezaako okugoberera omuntu amaaso oba ogatadde ku ye, waayita wooyita n'omala ogamuggyako, obulidde mu kibuga, obulidde mu jjaamu. Olw'ekyo bwe twogera ku ngoberera tutegeeza to live a Christ-like character, ready to serve humanity, humble just like Christ our leader. Nga tuli bakkakkamu, nga tuli beetegefu okuweereza Kristo n'abantu be, kubanga oyo kyekyokulabirako kyaffe. Omulanga gw'okugoberera Kristo guzingiramu okugondera ebiragiro bye n'okulabira ku bulamu bwe. Toyinza kukyogera lwatu nti ngoberera Kristo naye nga byakugamba si byokola, ate era ng'obulamu bwo tebureflectinga akukulembera. Bajjajjaffe baagereesa edda nti mbuulira gw'oyita naye nange nkubuulira empisa zo. Oluusi ensi esobola okutujajinga naye ng'esinziira ku betugoberera. Oli ku mukutu, oli ku mitimbagano, naye nga gwe boogoberera. For example, kaŋŋambe nti abali b'ebisiyaga be bakunyumira okutunulako. So nga ate toyagala kulya bisiyaga, naye naawe bwewuunya okulaba omusajja afumbiddwa musajja munne, kati obeera awo noga naye kantunule ku ndomola eno. Bino ebisajja bisiru, zino endomola zinnyumira okutunulako, naye buli anajja n'akusanga ng'oli ku peegi ey'abasiyazi, n'enkya ne bakusanga ku peegi eyo, n'enkya ne bakusanga ku peegi eyo, n'oluddako, abantu bajja kulowooza nti naawe oli musiyazi, nga basinziira ku content gw'ofollowing. Kaakati naffe bwe tugoberera Kristo kitugwanira okureflectinga empisa ya Kristo, ng'abantu kye balaba kiraga nti tuli bagoberezi ba Kristo, ng'abantu kye bawulira okuva mu bye tukola n'ebintu ebirala byonna bireflectinga Kristo. Ekyo kye kitegeeza okugoberera. Eyo yenkolagana omuntu mwagoberera Kristo kigere ku kigere ku lugendo olw'okukyusibwa. Matayo essula 11:29 agamba nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe mulirabira ekiwummulo eky'omu mwoyo gwammwe, emyoyo gyammwe. Mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Bwe kitegeeza okugoberera Kristo, kitegeeza kwetikka buvunaanyizibwa obwa Kristo. Kitegeeza kufaanana Kristo. Kitegeeza kuyigira ku Kristo. We are ambassadors of Christ. Ambassador bw'abeera mu nsi
eya Iran nga ye ambassador wa Uganda akatundu wawangaalira ako kayitibwa Uganda. Wabeerawo flaga za Uganda, wabeerawo Uganda House, wabeerawo ennyimba eziwulirwamu za Uganda national anthems n'ebirala. Akatundu ako mu Iran kayitibwa Uganda. Era bw'oba ng'otuuseewo obeera munnayuganda, obeera mu nsi y'e Uganda, kubanga buli ekiri awo kiraga Uganda. Naffe nga tuli ku nsi kuno buli kye tulina okukola kirina kulaga Kristo, kubanga ffe tetuli batuuze ba kuno. Ffenna bwe tutandika okugoberera mu mazima, Kristo ajja kugulumizibwa nnyo era tetujja kulemererwa. Oluusi tulemereddwa kubanga twagadde obutagoberera. Tuyina natural powers mbu ffe twazaalibwa tuli bakulembeze, twazaalibwa tumanyi nnyo. Kakati bwe ntuuka mu position eno saagala ntunulako, saagala nnemesa kubanga nze mmanyi nnyo. No. You still need to follow. This time round, following Christ and Christ alone. Erinnya lye lijja kuweebwa ekitiibwa ligulumizibwe, obwakabaka bwe bujje. Naffe tulaba omukisa kubanga tusazeewo okumugoberera. Okumugoberera kitegeeza kukola by'ayagala, kitegeeza kukwata biragiro bye, kitegeeza kufaanana nga ye, kitegeeza kuteekebwateekebwa tulyoke tufuuke ab'obuvunaanyizibwa eri ensi. Twogedde ku kugoberera olwaleero, tugenda kulaba agoberera Kristo akola ki. Nga tonnaba kufuuka mukulembeze, nga tonnaba kufuuka taata, nga tonnaba kusalawo kufuuka maama, nga tonnaba kusalawo kugenda kubeera musawo dokita, nga tonnaba kusalawo kukola kintu kyonna kyonna, first follow Christ. Era nnyabo naawe sseba ntunuulira, nga tonnaba kufuluma nnyumba y'olwaleero, tegeera era malirira otegeeze Mukama nti njagala kukugoberera. Bayibuli egambye nti bwe munangoberera nange ndibafuula abavubi b'abantu. Okufuuka omuvubi w'abantu, okufuuka omugagga, okufuuka ow'ekitiibwa mu maka gammwe, okufuuka taata ow'obuvunaanyizibwa, okufuuka omusomi ow'amaanyi, okufuuka omuntu ow'ekitiibwa, okufuuka kyonna ky'oyagala obeere, okusookera ddala kugoberera. Bw'onna olemwa okugoberera, then ojja kuba failure. Tojja kufuna bagoberezi naawe. Mu nsi y'emirimu bw'onna olemwa okugoberera, naawe tojja kugobererwa. Mu by'omwoyo bw'onna olemwa okugoberera Kristo, naawe tojja kugobererwa ku bantu. Bw'onna olemwa okugoberera Kristo, abaana bo tebajja kugoberera nga yadde oli maama oba taata. Bw'onna olemwa okugoberera Kristo, tojja kugobererwa banneyiba bo. Bw'oba nga tokkirizza kugoberera, naawe tojja kugobererwa. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Ebigambo ebyo birowoozeeko. Okugoberera kya makulu, kya nkizo. Nkwagaliza olunaku olulungi. Genderera gw'ogoberera, genderera ky'ofuna mu kugoberera. Naye bw'ogoberera Kristo tojja kwejjusa. Bw'ogoberera Kristo ojja kubeera n'obulamu obutuukiridde ate obulabye omukisa. Si wano ku nsi wokka, naye ate n'obulamu obutaggwaawo ng'akomezaawo obwakabaka bwe Mukama waffe. Mukama akunkuumire. Kwagaliza olunaku olulungi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda olw'enkya ennungi gy'otuwadde, ate n'okwogera kw'oyogedde gye tuli
ng'otujjukiza nti kyetukwanira okusalawo okukugoberera olwo olyoka otufuule abavubi b'abantu, olyoka otufuule bataata b'abaana baffe ab'obuvunaanyizibwa, olyoka otufuule abaami ab'ekitiibwa mu maka gaffe, otufuule abakyala ab'ekitiibwa mu maka gaffe, olyoka otufuule abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu ab'ekitiibwa, abantu abawesa erinnya ly'ekitiibwa, era abasobola okuleeta abalala bangi ne bakugoberera. Naye nga tetunnakugoberera, ebyo byonna tebisoboka. Kabibeere bye twagala oba by'oyagala. Naye bwe tusalawo okugoberera, byonna bisoboka. Nsabira mwannyinaze ne muganda wange ababaddewo mu ky'okuyiga kino era abakiwulidde nga nsaba Mukama ffenna wamu otusaasire tukugoberere mu bwesigwa olwo tulyoke tutuuke ku ebyo ebyasuubizibwa, tulyoke tulabe omukisa gwo nga gukola mu bulamu bwaffe. Nsaba otusaasire mu ebyo ebirabise nga si birungi. Omukisa gwo gubeere n'omuzaanawo n'omuddu wo nga bafuluma okubaako bye bakola olunaku olwaleero, kkiriza obawo omukisa gwo. Nsaba Mukama otusaasire mu byonna obw'ekitiibwa naffe tulabe omukisa oguva gy'oli, kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.